Eyagenda e Saudi Arabia okukola obwayaaya yafudde accident. Ono nno ng'amannya ge ye Shalwa. Amawulire ga Shalwa bulijjo gatambulira ku mikutu gya social media ne tugabuusa amaaso. Naye nga ensonga lwaki tugenda gwogerako, tulina ebintu ebimu bye twagala tubaleetere ku mmeeza mufunemu ekyokuyiga mu abagenda eyo okukola. Wooba oli eyo nammwe abatamanyi empisa z'abasajja Bayisiraamu naddala nga Bawarabu beeyisa batya, babeerawo batya, bw'aba anyiize kikyakola ne ky'atalina kukola. Era bw'aba alina ebintu byonna byonna byakukoze akivaamu atya. Bafabricatinga batya emisango ne gukusinga nga tebayina nangeri gye bagenda kukutaasaamu. Tuula katambi kano. Yenze Sheila Adita, w'oba subscribers ekigenda kuyambako ekigambo ekiri subscribe, kwata ku notification bell ebeera waawo waggulu commentinga. Tumanye endowooza yo. Nsangayo ku Facebook enkoza Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita 1 ne Sheila Adita page, inkubirako ng'okozesa Snapchat Sheila Adita page oba Instagram link ebeera waawo gikwatemu ekuleete ku Instagram yange followinga onkubireko. Abagalo batumirako mu kiŋŋambe mu bwangu ng'okozesa comment section. Katugendeko ku katambi kaneno aka Shalwa tumanye embeera biki byabaddemu, abadde yenkana atya, ki ekyamuse ate era tukomewo. Omwana oyo golaba ku screen yo yafudde accident mu ggwanga erya Saudi Arabia era abadde amanyikiddwa nga Shalwa. Yafudde accident, imagine. Bw'omutunuulira bw'otyo omwana oyo bw'oba olaba taweza myaka yadde 24 oba 23, ali mu myaka nga 21 bamikwano. Bwe yafudde accident nawo omukazi omuto bw'atyo. Guys, kyenyinza okubagamba bantu mmwe nti bw'olabanga ng'ekiyumba ky'omuwalabu kiganye tebwesiba wantu, cause omuntu akutta n'amala n'afuujinga ebitaliiyo. Accident ekintu kino bw'okitunulamu kigazi nnyo mbu accident. Naye company Spain. Oyo nno ye mwana muwala Shalwa gwe mulabye mu katambi ako. Omwana oyo mu katambi ako alabisenga mwana muto nnyo, myaka 19 ku 2 oba 21. Shalwa oyo yayogerebwako okuba nga yafudde accident mu ggwanga erya Saudi Arabia. Sigenda kugamba nti oba accidents teziriyo, gye ziri, abantu bafiira ddala accidents, ate accidents gye ziri ez'enjawulo nga tezikwetaagisa kuva mu nnyumba. Osobola okufa gaasi nga yabwatuse, osobola okulya emmere nga yayitako n'ekulwaza obulwadde, osobola okuva ku maddaala n'ogwa, osobola okuva ku kalina n'ogwa, osobola okugwa mu kiyigo n'ofa, osobola emmotoka okukoona n'ofa. Ebintu ebyo byonna bisoboka. Zonna zisobola okubeera accident. Naye njagala weeteeke mu kifaananyi era weebuuze nga bwe tumanyi ensi z'Abawarabu n'amateeka gaabwe. Ddala ddala gw'olaba omukozi ow'ewaka asobola okufa accident. Nkaddemu amagezi gazze. Gwe w'oba olaba omukozi ow'ewaka mu nsi z'Abawarabu ng'ezo w'oziraba asobola okufa accident. 1. Abakozi b'ewaka tebayina ddembe lyabwe bwange ng'abantu. Abakozi b'ewaka si ye muntu gw'ogenda okusanga ku kkubo ng'atambula nnagalale just like that. Impossible. Abakozi ab'ewaka be bantu abali confiscated nga balinga abaawambibwa, babeera mu nnyumba eyo okuva lwazze mpaka lwaliddako ewaabwe nga talabye ku mmotoka yonna. Abamu omukozi w'ewaka ye muntu atakkirizibwa kuvuga kivuga kyonna, kukwata mmotoka kugivuga oba ggaali n'agifulumya outside gate. Kati omukozi w'ewaka ye muntu atatambula yekka nti oba agenze mu malls, agenze mu supermarkets, agenze akinaweya oba weya oba parties oba everything oba anything. Njagala ombuulire accident eba emusanzeewa bw'eba nga temusanze waka mu nnyumba. Omuntu asobola okungamba ye asobola okugwa mu pool, that's an accident too. Of course it is an accident. Kuba ogudde mu pool tomanyi kuwuga, odroninze amazzi oganywedde, kaput ofudde. That's an accident too. Naye tubeere mu mbeera ey'obulijjo gye mukoleramu gw'olaba ekyo kisoboka. Kaakati nno here I come. Mwe baana mmwe abakolera Abawarabu, njagala mukimanyi nti abantu be mukolera they are not your parents. Era nga kizibu nnyo okusanga Omwarabu agenda okuyisanga one of family members.
era nga kizibu nnyo okusiŋŋaana omuwarabu agenda okukusha erishinga ng'omwana w'ewaka, era nga kigenda kubeera kizibu nnyo okusanga omuwarabu agenda okuvaluwinga. Mu ekyo mwe mbagambira era mwe mbasabira, bw'oba eyo gy'ogenza okukolera ng'olaba ekiyumba kiganye, don't hesitate, don't sit, weekubire omulanga obudde nga bukyali. Some of you muyina ebibuuzo bye mutubuuza, ngenda kikola ntya, ani gwe ngenda okubira omulanga, kampuni yange yantwala era kampuni neefuuka kampuni. Bannange, let me make this clear, bw'ova mu ggwanga erya Uganda n'otuuka eri, kampuni eba yakujja wano e Uganda okutwala eri eba tekulinako buvunaanyizibwa, you already sold. Kati kirifu ggwe omuntu ng'agenze okutandika okutema empenda okulaba nti you support yourself in one way or the other. Gwe kikkakatako nga gwe okunoonya abantu abagenda okubeera on your back, abagenda okuyambako ng'emikwano, family members. Ompulira bulungi? Awo tubagambira nti mweyise bulungi. Abantu nga ffe baadita abalina ku maloboozi abavayo ne tuwoggana nga tetusasuddwa gye tuli, n'owandika message nti munange adita mukama wange ambonyabonya bla bla bla, yina ennamba ye. I'll get her contact, mubuuze. Ompulira bulungi, mubuuze, muteeke kakaliriro. And tusiiba tubagamba banange, know your rights as a worker. Lwaki olinda okukutta batuuke n'okuteekawo ebitaliiwo ne babatta? Eno bakusazeeko mutwe batandise okujjamu ebyomunda ng'ate bawoza. Omwana yalwadde kibumba, simanyi akoze bitya. Ofudde, bamaze okukutta ate nga batugamba ofudde accident mmotoka. Mwebeereremu. Badias mwebeereremu. Yenze Shila Adita kammanye endowooza yammwe mu comment section, embagala nnyo.